Mona wa Derrick azimbidde maama we ennyumba ey'ebbeeyi. Eno nno nga ya ssente buwanana. Kirese abantu ku mitimbagano nga beekuba obwama era nga bangi balabiseeko mu busonda. Bw'oba oli wa mutima munafu akatambi kano kaveeku wabula naawe atayagaliza keesonyiwe kubanga oyinza okukutuka omutima. Mwana muwala ono avuddeyo n'ashookinga intaneti bw'ataddeyo akatambi akeebaza Mukama ku ebyo byamukoledde olw'okumusobozesa okuzimba ekizimbe ekifaanaganako bwe kityo. Vidiyo nno oyo etambulidde ku mitimbagano gya social media era ereetedde nange okwebuuza ne ŋŋamba let me get this video's attention eri ku ki. Bambi ngenza okugibikula ng'azimbidde maama we ennyumba ey'ebbeeyi. Kati nno buli omu kino kye kirooto kye. Ye abange nga sinnayogera nnyo ennyumba mwagirabye ngenda kuba nga ngibatirawo mu katambi kano kennyini. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku notification bell nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga buno. Naawe ayagala okutumirako tusindikire message tujja kuba tugiraba tukuddemu bunnambiro. Katugendeko mu butambi bw'ennyumba ya Muna ate era tubeere nga tukomawo. Ennyumba bw'etyo bw'efaananye. Kambuuze mmwe abalabye ku nnyumba eyo. Isn't that house beautiful? Tubeere b'amazima. Ennyumba Muna gy'azimbidde maama we si nnungi. Nze ndowooza bambi ennyumba ye nnungi. Ndabyeko abamu ku ba commenters ne ndabako n'abalala abali mu kukola obutambi nga bawakanya ennyumba ya maama wa Muna. Era nga bangi balabiseeko nga bagamba ennyumba eyo oyinza okuba nga budownloadinze. Ennyumba eyo tosobola kugizimba, ssente wazigjeewa. Era ne bamuvuma obusiru ne bamugamba okulaakulanya otya maama wo nga gwe tonnaba kwekulaakulanya. Bannange, leka tubeereko realistic. Let's be realistic. In one way or the other. Buli omu ekirooto kye mu nsi muno eno kyakulaba muzadde we ng'ali bulungi. May I repeat it? Buli omu mu nsi muno eno ekirooto kye ayaayaanako okulaba ku bazadde be nga bali mu bulamu obulungi. Era mwenna abali eyo nkimanyi muyaayaana nammwe okubeerako mu bulamu obulungi. Era nga abaana bangi nnyo abaagenda ku byeyo naye ng'ensonga eyabatwala ku byeyo oba behind waliyo abantu ababa pushing okubanga bagenda ku byeyo. Some of them bazadde baabwe nga be baateekamu ssente, be baakola buli kimu okulaba abaana baabwe nga bagenda. Abaana abalala nga balina that huge big connection between them and their parents. Ng'era ye alaba maama we oba taata we wabeera mu mbeera ennungi naye ng'alaba ali mu bulamu obulungi. Nange sigenda kweddako nange Adita. Bwe nkera ku makya ne ndaba nga my mom, my dad is living a healthy and good life. Kinsanyusa. Bwe mbeera ne nkera ku makya ne ndaba nga nze ntaddewo oba nga nze ssanyu mu bulamu bw'abazadde bange oba nga nina kyenkoledde bazadde bange ne kibawa essanyu nange mu mutima muli nsanyuka. So kati saagala mudde eyo olw'okuba bambi you hate on this young girl. Ate mutandike kumalamu bannammwe abalala bali eyo abali mu kkola. Buli omu agenda ku kyeyo ng'alina ensonga lwaki aba agenze. Abamu ku bo nga bagamba nze okwekulaakulanya kansooka enkulaakulanya omuzadde and I don't know you people nti oba mukimanyi nti nno abazadde is a blessing. Omuzadde ye muntu gw'okolera akantu akatono n'atula wansi n'akusabira enkeera n'ofuna something big oba n'ofuna something better. So kati don't start discouraging this young girl nti olw'okuba azimbidde maama ennyumba ekintu ky'abadde ayagala mu bulamu. Bannange ffenna tukirabye how this girl has become. Omwana ono how far she has become. Tumulabye ng'ajja, tumulabye ng'abeerawo, tulabye ebintu byonna by'ayiseemu, ensemu gy'aginze, abantu bamuvumye, abantu bamwegaanye, ne baamanyi ne bamuddukako. Okitegeera n'abeera mu nsi ng'asigaddemu yekka, tumulabye amaziga mangi g'akaabye. So bw'akeera ku makya n'afunayo akantu akamusanyusa. I think let's be happy for her.
tumukubireko mu bugalo tumwebaze. And there are a lot of people abasingwe omwana oyo emyaka nga they cannot even afford to buy sugar or they cannot afford sugar for their parents. Nga tasobola gulayo yadde akatungulu yadde akaba of salt nga tasobola, naye ono omwana omuto bw'aba akedde ku makya n'agamba okusinga ssente ozikyakalamu ozigulamu engoye n'engatto kanteekerewo mama wange ennyumba waba ateeka olubanze. I do appreciate me as a person indaba nga that's a very big achievement kubanga maama we talina budde bungi ku nsi, and Muna is a young girl that has just started her journey and she still have more years, she still have time okukola ebintu ebirala n'abeera nabyo, she still have energy, nti mwana akyali muto akyayina amaanyi, and for her mother or for our parents amaanyi gabaweddemu, and our parents had really worked hard okulaba nti tutuuka wano we tuli, ko process y'otuzaala, process y'okutukuza, kutulabirira, baba bakoze ebintu bingi nnyo. So akantu akatono k'omukoledde tokkiriza abantu kuleetera kulowooza nti you've done a lot or you've done big for your parents, because ekyo ky'omukoledde tekisobola kuzzaawo budde muzadde wo bw'ayonoonye kukukuza, tekisobola kuzzaawo budde muzadde wo bw'ayonoonye ng'akulabirira, kukunaaza, kukuliisa, kukubuulirira. Bannange, I really congratulate Muna. Weebale kubeera mwana ajjukira gy'ova, weebale kumanya biki by'oyagala mu nsi, weebale kwerekereza masanyu, weebale kwagala maama wo. Abantu bangi nnyo tebaagala bazadde baabwe, nga ye okulaba nti n'okuwa muzadde w'ennyama ng'alaba ng'akoze ekinene, and those people nze bansesa nti ssente asobola ozimalira ku ba girlfriends, ku ba boyfriends, n'agaana okuzimalira ku muzadde we. So nze Sheila Adita ndi musanyufu ku kino Muna kyakoze. Kammanye endowooza yo mu comment section ku nsonga ya Muna akoze bulungi oba bubi, twesangeyo. Yenze Sheila Adita, imbaagala nnyo.